okujja kusupportinga baganda baffe Maulana and Rainy ffe ba Damite family twatandika ekintu kino ng'era be bano abaana kubamu be twegomba naye ffe obulamu bwaffe tetugumiikiriza mbeera ne tusalawo tuwummulemu akaseera akatali kagere twakawa ebbanga lya myaka nga bwe katyo naye kati twabasaliddeko myaka 7 tutetenkanye kano akazibu kaveewo ke tulina mu maaso awo ate tulabe ng'ensonga eyatutwala mu nsiko tukomawo ate tukole ki tutandike obasanyusa naye nga Maulana and Rainy mwebale nnyo mwebalire ddala era we twawulidde omulanga guno yene yabadde gundi yaffe y'okujjako mu Uganda wabaddewo ensonga ezituleese ne tugamba katubeererewo baganda baffe kuba ekintu basigadde bakyakikutte mwebale nnyo mwebalire ddala bye muyitamu ebisoomozebwa tubiraba era tubasabira kwasaganye industry eno n'abaana abalala kuba mwe kyakulabirako kati ffe ate twayambukamu katono ku nsonga ezimu naye nga ssaawa yonna weetuli baganda bange mwebale kusupportinga Maulana and Rainy weetuli Damite family ku lwammwe. Baganda bange nyongera okubayozaayoza ekintu ky'okutegeka show si kyangu kuba naffe wetwajjira mu industry twateekako theatre La Bonita yali show yaffe yasooka the best of mighty family era tebyali byangu okusomozebwa kwali kungi mbitegeera akazitoke mulimu kubanga ngattamu akamawulaana obuteewo butono abawagizi be bangi abakyala alina bangi tewali tusimanyi wagenda kutumbula kitegeera naye nga byonna tubisabire shetambule bulungi amanya bamita Robbie the mighty family tukyayimiriddewo the mighty family mweri mu ggwanga era bagimanyi era ekyatwala erina ebintu bingi era n'abaana bangi abaliwo mu industry lwakuba basinga twagala bamenya mannya abakola naye nga ffe abakulu weetuli lwakuba tulina nga bw'abannyonnyodde tulina bye tukwasaganya naye nga wetuli ku olwo olunaku idi tugenda kuba tubasupportinga tubeerewo era tuyizoyisaamu kuba talenti weeri oba oli awo okay mbagala nnyo baganda bange mwebale nnyo muliro tulina Flash Love abalina akayimba kati akatambula mu ggwanga aka Flash and Maulana and Rainy baganda bange mu industry era nga idide banange mwena mujje tubawagire ngenda kubeerayo semayina balala bangi mujje tuwagire Maulana and Rainy ekyamazima bakoze bulungi ate nga bakyakola bulungi tweyanze. Hello. Koli tubaniriza ku press conference yaffe esoose eno yeguddewo press conference zaffe tujja kukola 2 eno yesoose tujja kukolayo n'endala nga tuli kumpi kutandika show nga tuli kumpi kutuuka ku show yaffe soyi the last episode eno yegenda okuggalawo kyebayita soyi Maulana and Rainy tulina ebintu bingi ebyokuwa bannayuganda so soyi twakitandika 2019 tukiggala 2024 ate tubeeko ebipya ebirala byetukola ki byetubaleetera tuli ba mukisa nti olunaku lugenda bba lwa Idi lunaku lwa kusanyuka lunaku lwa kweyagala n'abaagala n'abaffe leeta omukyalawo tugenda kuba ku theatre La Bonita okuyingira $5,000 VIP $10,000 tebo yakakadde tugenda kwerekerwako ba artist bonna abasinga okuyimba Uganda abayimba obulungi ba vocalist especially ba vocalist artist nga ogatta bugasi nga ba artist ba Nimrod nga ba artist ba Nimrod abo tetugenda kuba nabo naye nga ba artist bangi bagenda tuwerekerako Eddie Kenzo Hajaruna Mubiru David Lutalo King Saha Bettina Namukasa Flash Love bangi comedy store yonna ejja kutuwerekera kwegamba ba artist bonna bagenda kubaayo so basabira banyamba kowola okubeerawo ku theatre La Bonita okuyingira $5,000 ne 10 bw'otakeera ojja kusanga obutebe buweddewo kuba just ba ex ba Maulana bokka wansi bamazeewo so kati twasigaza ndowooza waggulu n'olw'ensonga eyo mbakoowola twebaza ba sponsors baffe big up on yourself Success Motors big up on yourself Skypings Tours and Travel waliwo abalala kaleera Galaxy FM zina
Big up on yourself. Ziwa and Sons. Mwebale kutubeererawo mwebale Chati, fresh chati. Abakozi ba juice era kuno tujja kunya paka fresh chat. Bakitabu. Ngati wabaleeta ku board. Kale eno onyigaanyigawo ba sponsor. Onyigaanyigawo ba Bajja. Ziwa and Sons. Ebyange byebyo for now. Kambaweeko ne muganda wange omusajja emmekete ababuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu bikiibwa bye byonna tuli basanyufu nnyo nga Maulana Nurain olw'okutuwagiranga ebbanga lyonna, nga twebaza omutonzi w'ebitonde byonna olw'okutuwa amaanyi n'obusobozi n'obuvumu okuba nti tukola ebibasanyusa oba ebibanyumira. Olwaawo tutambule nammwe embeera yonna era tusaba mujje ku Eid al-Adha muzijja kubaayo wa 17 mwezi guno ogujja, mutuwagire nga Maulana Nurain. Tugenda kubeera ku La Bonita nga bagambye emitwalo 5 okuyingira, naye oluwaddembe okuyingira n'onyumirwa n'ogaanyi nsasudde 6 oba 7 abantu babikola, ne10 ba VIP ababedi 10 gye gy'abampuuga. So mujje mutuwagire. Twebazanya basupporters baffe ne butayogeddeeko. Tulina Faizo Cafe, Zaraus Juice, tulina Rama Rusania, tulina Abazawuja Restaurant, abo n'abagundi baffe, tulina Zulu Restaurant, Shaka Zulu bonna basponsa baffe. Tubebaza bannange okuba nti ebbanga lyonna tubatuukiridde, temutwekanyangako, temutwanyiriza mbutufu bw'okukola ki. Naffe ne tubasuubiza nti embeera gye tubadde tuwangaalamu ennungi tetugenda okukola ki, okusigala nga tuyisaamu. Ba artist bangi tugenda okukolagana nabo, ba artist ba DJ Nimrod we bali. Akabuzo kenina kagenda eri Skype mutwala abantu ebweru, ensi endala z'abakola ki? Waliwo ensi nga Peru, Uruguay, Kazakhstan. Bagendayo yonna. Bagendayo. Kale abaagala okutambula mukozese Skype, ayagala emmotoka etapipira, emmoroka etanywa nnyo mafuta, emmoroka etali mukakubagana, jangu ku Success Motors. Ekigambo lwedde okiwulire, Success Motors. So tubebaza omutima omulungi aba Success Motors okutwagala nga Maulana Nurain. Naye nsuubira nti ekintu ekirungi era kigwibaako ekintu ekirungi. So byebyo ebyange ne bannaffe okuba nti baakomyewo, okuba nti badda mu nsiike y'ekisaawe, bamaze benyudde gye bakyali mu holiday. benyudde bakakasizza nti ensi si muniino. ensi yakola Mungu aba yakuteeka eno osiriwale, so todda eri kwegeziwaza. Jangu tubeere eno muganda wange, toddamu kukuba ku nsi kifuba. Kadi tu live Tajika TV from naye bagaba app downloading ye munange ndowooza ssaawa y'abibuuzo ine kyakyoyagala okwongerako. Sirina nnyo kati banabuuza bibuuzo naye nga naye ntwala omukisa okwebaza Mighty Family. Big up on yourself, mwebale kutubeererawo. Baganda bange abo basooka ne beekyanga batya ate batuddukako, naye no calling yaabwe balina kubeera eno. Si bwe kiri Nimrod, walina bizinesi ez'okukola. Kafuka abatumidde omubiri gwo si gwabwe wa DJ naye oli eno. So Kafuko akutumidde nange mulamusiza. Mwebale nnyo Abasanyuka TV, NBS, thank you so much. Galaxy FM, thank you so much. So we welcome any question. babuuze buli kye baagala Yes sir. paka kuwulira bubi. Yes sir. abalina ebibuuzo ndowooza essaawa tubuuze ebibuuzo. Kangende wali side yadde nze wammwe naye ng'asoose aliwo. Salamu alaikum. Walaikum salam. Mannya gange nze Sennoga nga nkola ne Blaze Media. Tubalabye nga mutuuka wano mu Range Rover ez'akabenje era nga ziri personalized. Tugambe nti mwafunye kasente akazeetekamu. Swaga ekito kiryako swaga ya Success Motors. Ekyo bakiyita kukanga bwavu. Maye bwavu obukuluma ogenda nga
ewali ennyumba ey'ebbeeyi n'ogiramuza nabule bwekaana bwa tafuna ssente nga situmanyi okyegedde so ebirooto byonna bugimu gyakikola success moto buli kimu esobola okukikola bagambye emmotoka basobola ozipangisa basobola okukuguza basobola okukolera buli kimu kyoyagala osobola okujja nga olina mukwano gwabwe nobaganze mumpenvugemu wano netololemu so kyekyo basaponsa baffe waliwo nimurodi abuuzizza akabuuzo naye akayisiza eno agati basaponsa abasinga nga bammere kati tebadde agatubeere nabo tulina abatali bammere tulina abasakifa troubles siwaseka sekimanyi batwala abantu kwijja so abo si bammere abaskypini bammere Cheka yalowoleza mu kulya ekibuuzo ekirala alina ekibuuzo bantwala nkolera emmere alina ekibuuzo kale alina ekibuuzo amanya gange nze Edwin ekibuuzo kyange kiri eri Rain tukulabye nga this time osazeewo n'otugamba it's the final tusuubire nti osazeewo otuwe komedi asembayo 2026 ogenda eri okukiikirira abantu b'e Lubaga mwawukanye tetunnayawukanako ensonga eri nti tulina projects ez'enjawulo ze twandiyagadde okuwa bannayuganda ezisingako ku soisoyi so twagadde eneebere last episode about soisoyi tuleete ekipya tusobola oleeta ekipya tulina bingi bye mutawulirangako eno soisoyi yo tugiggala ku idi so buli kye twali tukozeeko tugenda kibawadadde ku idi kale ate tutandika echaputa endala 2026 tujja songa tujja zinnyonnyola 100 skits nazo ziggalira mu soisoyi tugenda kuzanya 100 skits of revolution 99 ey'ekikumi tugizanya ku soisoyi yes kitegeeza nazo zikoma mu soisoyi nazo zikoma mu soisoyi tujja leetayo ekirala omulala alina ekibuuzo ekibuuzo kikino kuki mawulana nziramu tekitegeeza nti fine episode ky'abantu babeera baawukanye walaba final destination film abaagizanya baayawukana baafa so tusazeewo okukizingazinga nga bwagambye tuleete ekirala ekipya ekinyuma weba firimu tusobola ozanya endala n'endala n'endala ani ali abuuza balamusiza banyabo ne basebo ate tulengera we mulaze wafundamu lwaki mwakyusizza venue okukyusa venue si ensonga engeri gye tukola ku yidi ebintu bya Uganda tukyusakyusaamu so oli badde batumanyidde kuuma nga tukolerawo naye nga twasazeewo tusemberewo ku Labonita n'ebifo ebirala tugenda bikoleramu si Labonita yokka yokka kuki kino kansooke nkikuwe opangisanga enju n'ogirwamu ebbanga tandikanga okukyusa ekitanda bw'obadde otunuzanga eri emiranamiryo nga ku kono kyusaako ku kitanda secondly ensonga lwaki twakyusizza venue ya comedy store wali ku uma we tubadde tukoleranga nti ekifo kyali booked bakitwala so the only option we had is Labonita twalwawo kubookinga and we had to book Labonita singa twa bookinga mu budde twali badde tuddayo but twasazeewo katukolere ku Labonita twagenda okwagala okukola ku Serena nga nayo babookingayo dda it was too late so netusalawo okudda ku theatre Labonita n'akasene ne tukongezaamuko katini olwa infreeze wakati luli ekifo kibadde kinene nnyo ku ebiri kati akafo kafuuze tulina twangedemu infreeze wa mitwalo 3 gyokka kuva ku ebiri mpaka ku 3 si ffe kuba nammwe abasuubuzi mwabalabi twagezaako singa omukulembeze yakkiriza n'agijjayo gyali badde 2 naye ku lw'ensonga za infreeze 5 ku 10 esebo kukipana nyanze Jonathan Express ebiseera ebisinga contacts kweziri ku posta bw'oba oyagala ticket genda ku posta kuba essimu bajja kubuulira butya bw'onaafuna ticket alibadi ticket ya buli kimu kwe kiri ku posta if you need anything about the ticket genda ku posta buli kimu kwe kiri webali nnyo ssebo mukulu Jonathan tugenda ziteekayo immediately after show oluva ku idi tugenda
tulina management gye tuli mukwatagana naye genda okutambuza soyi Uganda yonna tugijjeko Uganda tugitwaleko mu nsi endala, so ekyo kiri sorted yamaani. Ekisembayo kye mbadde neerabidde kigenda wa baganda bange babiri Katajike ne Maulana. Shee yaggwa luli eri watwanjulira abakyala ku luno tusuubire nti ensonga ziri bazitereeza era naddamu n'obatulaga ku luno nja banjulira abaana nzooza abakyala bange bazaala nja banjulira abaana omulala Makona badde nyambulize nnyo wano bwenti nja kukola amakulu ojja wuulira bampita Makona bano because abamu obamanyi batudde awo bakyali bange bate ne munne kwe bagenda mu politics tebadda. Weesigudde kiki ekikwesiguzza okuba nti buli kaseera oyogera ku politics wadde ogenda kwesimbawo era muganda ogenda mumuleka otya mu nsonga ya comedy? Nsooke nziremu ekyo. Uganda we yatuuka buli kimu kyafuuka political. Tokyayina bwe weegaana politics. Number one, tewaliyo sabbuuni wa comedian, tewaliyo munnyo gwa comedian, tewaliyo supermarket nti eno ba comedian mwe basuubula oba ba musicians mwe bagula ebintu. Omusolo bwe gulinnya, ebintu ebirinnya ebbeeyi bikosa okutandika artist, journalist ne Munnayuganda akola atya. So katala erinze comedian oba musician okuba nga njogera ku nsonga kuba nina eddoboozi okwogera ku nsonga yonna enyigiriza kubanga ndi Munnayuganda. So bwe nvaayo ne njogera ku nsonga ne ngamba nti guno omusolo tugukooye, bajje omusolo ku Facebook, balekerawo tutakisinga ebintu social media. Mba sigenze political, mba njogera ku nange ekikola ki kuba nange ndi part of Uganda. So tekitegeeza nti navudde mu comedy nagenze mu politics. Maulana, soko mpere Maulana. Maulana, weeteeseteese otya because soyi bwaggwa omukulu agenda mu politics kwesimbawo. Gwe nga Maulana ogenda kusigala otya era ogenda behandolinga otya because ayinza obutadda. Ayinza okukola ki? Obutadda. Tetwatondebwa kwefiirako. Saagala otunuulirenga ng'agenda ozirika olw'okufa. Olukwatibwa n'ennaku gyeyo n'akatambaala. Simanyi bagenda kukola. So tuli basajja basiraamu, Allah kyonna ky'abaageze. Ekkubo bannaye Mungu lyakugeredde okukwata lyokola ki? Lyokwata. Waba akusukkulumizaamu ng'osobodde otula mu parliament era munnange musapootinga ne mu kusoma ebitabo namukubirizanga asoma winter abasajja batuyuula kuba manyi bw'atuula wano eno nze nina kubawa okitegedde nina minisita nange zenkola ki minisitule nange zembala manyi nti omuntu waaso tusooka nti pushinga ekisooka then nekyala nekikola ki nekisembayo so temweraliikirira ekirala newe bukyenkyanga agenze mu gundi he does not take away my talent oba I will not take away his talent. Okay. Okategedde ako. Era talent gyesigala ng'emusika nga Katulu bw'amuli yakola. Yajjanga n'azannya n'addayo ku CBS n'addayo mu parliament. Okuleka kyenyeraliikiriramu ennyo kasitaali anakkuta. Wali obuzibu kasitaali anaakola nakkuta naye nja mukwatirira mpola mpola tulabe. So tumuwagire ebitiibwa bijja kuba byeyongedde. Afuuse honorable bwa MP atakyasobola okulinnya ku stage okukola byaddiikula byabadde akola. Bino babane mutwe ekitiibwa diikula yafaana okufa wonna. This is comedy. We stand on a stage netuwa abantu kyetukola ki kyetuyina diikula yoli abeera eri ng'awemula ng'akola bikyo okategedde yawula wakati w'akazanyirizi ne comedian. Kale munyongere akazindaalo Ngadesa ku nsonga eyo mukulu Makona. Parliament terina bwekwatagana ne comedy. Era njagala osooka otwala omukisa guno okwebaza bwe bali kunzikiririzaamu ontadde mu parliament nga singa bagenda. Era sebo ndi kujjukiranga Makona bwe ndibanga njiyingidde era njagala ombeere ku kido wano nga tugenze olayira. Secondly, parliament terina bwekugaanira kola bintu byo.
era n'omwannyo bwe ndaba ba artist abayingidde parliament ne bava mu art. Parliament eyinza kuwa buuyi ate go ahead nakwongera mu kusitula kitone kyo naye terina bwe kugira kukola bintu byo. Era njagala okuwa essuubi kimanyi oyagala nnyo Mawulana sirimuta ono tuli bampeta wenzira era bwe ŋŋendera bwe nti mu parliament sebo nkuwadde wa secretary general gwogendanga okuwandiika byengenda okukola ki so olw'ensonga eyo Makona tukyali fembi tuti ekibuuzo ekisembayo ku nze katono ne fulufiga mufaazi ali fulufiga mufaazi fulufiga ki fulufiga ki yennyini kubanga nze nina bafulufiga basatu bemanyi nina owerungujja nina owewaffe Kasanda nina n'owammwe gwe mmanyi presidential advisor kati ani presidential advisor agamba oyo simuyinaako buzibu talina gwajja kusiba simuyinaako buzibu simwogeranga nako nina obuzibu ne fulufiga owerungujja omukazi oyo nina embiranye naye wampisambi muwemuzi nkyamukuba mpaka kuwulira bubi owerungujja kati oyo gogamba simumanyi bw'aba alina endagamuntu nga kuliko fulufiga erungujja wali mu kitunzi akola mirimu ki mutunzi wa mmere omusiru oyo naye amubammwe simumanyi bannange era teyepanka simuyinaako buzibu ow'Ekasanda ali eyo naye simuyinaako nnyo buzibu obuzibu bwono werungujja ayasama nnyo ate anywa kitono owerungujja oyo owerungujja bwanansiba sirina buzibu kuba tulina embiranye yaffe naye ono gwoŋŋambako simumanyi era simuyinaako ttaka esewo Okay, amannya ekyaza Ivan Kachumba ali mu Namutambala era nga tulira Kachumba TV. Ekibuuzo ku mbiranye wennyini awo ofaaki ne Zubeda Shamimu Shamimu Mayanja Zubeda werungujja Shamimu Mayanja bangi omanyi kati Uganda tulina obuzibu Shamimu Mayanja Zubeda Shamimu simuyinaako buzibu era njagala okyogerera wano ye mukwano gwange omukyala asinga e Uganda simuyinaako buzibu tuvudde wala naye yaneetegako nesimutegula netufuuka bamukwano so mutumiddeko Shamimu. Ekibuuzo ekisembayo ekyange nga mugenda okukola soyisoyi omutindo gwa komedi gusse nnyo olw'okuwemula mugenda kukola muti okulaba nti nno okuwemula mukujja mu komedi era ekitiibwa kya komedi kiddemu kitinte. Nsaba obeewo ng'omujulizi Kachumba ali ku soyisoyi tugenda kuwa otulena mu VIP ne kamera yo okwate komedi wa Mawulana and Rain. Bw'owuliramu ekigambo ekiwemula vaayo okiteeke ku nsi ekirabe. Tugenda gezaako era tulwana okulwanisa okuwemula mu komedi. Tuyina omanyi comedy industry eno yayina projects ezaleetanga abaana abapya mu comedy nga bw'oba tonnatandika kukola comedy waliwo gye bakutendekera ne bakuyigiriza butya bwe bakola comedy naye abantu abo baavaawo kivula buli omu ayagala yayingira oli oluve Masaka kasita afuna TikTok gundi akawunti asaba mu microphone ng'atandikira awo tabanguddwa naye tuli mu kusaba abantu abalina projects ezo abalina ebifo ebyo bebatendekerwa nga comedy babizeewo basobole okutendeka nga ba comedians. Yesebo Kachumba ali owa Kachumba ali TV. Makono n'aba mulungi omu. Yesebo. Muli basajja Mawulana and Rain lwaki mwetaba mu ntalo z'abakyala? Nga lutalo kiro teetabye Zubeda Fulufiga Zubeda ki gwe toyagala kulabira abaana bakusika busimiguwa oli ekyalo kyonna bagamba okimazeewo ng'okyagala Sebo Lweiri Busega Makona naffe tuli bantu tujja kukola birungi n'ebyo tuli bantu ekirala Vic Media. Vic Exclusive. Mawulana and Rain. Olwaleero nga abantu batunuulira comedy
gwe banyumirwa most especially ku TikTok ne comedy we mwajjira gwe mwazanyanga bwe mba nga muteekateeka for example muganda wange Rain okuva mu comedy abantu abadde banyumirwa ekyo kimwatandika nakyo omusingi gwe mwajjirako bwe munaaba nga mutandise okuba nga muva mu comedy industry. Of course twalabako dda bacomedian abava mu comedy industry ne bayingira ebintu ebirala. Mulowooza nti gap egenda kubeera eti eno gye muleseewo nga omuntu takyayawula olwaleero TikTok na comedian nga bwe kyabanga? Nze nganze kyenyinza okugamba ku ekyo tekitegeeza nti final episode mawala tukomye wano eno show maiden show yetandika akagambo final episode tukyakolerera bingi n'omwaka ogujja ku Eid Adha tujja kuba n'ekirala ekifa kye tuleese era nga Maulana Range kitukosa kino eno lwansonga yiyo tukwata bannaffe okusinga okuba tujagulizaako abasiraamu n'abalala n'abaki naye ekyekiza tukoze eki nti tituvuddewo tulekeddeawo okukola shows ekyakyogambye eddibu tetukyawula comedian nani ne TikToker kinyinza okwogera TikTok ebisse ebintu bingi nnyo naye ensi bwe tubetamba toyinza kiyimiriza ebisse ebintu bingi nnyo nga mainstream n'ebirala n'abamawulire na biki byonna so tujja genda n'ekyo mpolampola paka tunagenda mu mulembe gwa AI ani abuuza asembayo waliwo ekirala wano soko we Ronnie Genius nesi yasembayo bibiri Julius okuteka ino sorry nze ekibuuzo bukugu ki bwe nakozesa okuwona Shira Gashumba? Omanyi Shira oyo tumumanyi atukozesa n'atusuulawo, so bwe yajja gyendi neefuula atalaba okitegedde. Era kino kisindika eri abasajja oba twajjiddwa akaana ka Shira ekirungi tatuzaalamu n'ekintu Shira kyakola ekyo tusuulangawo n'otwagala kusebo musiro oyo alina katala ssebe akusayiningisa endagano gwoli wa myezi 2.5. So nze namuwona bwe yajja nassaako galubiri naye era sinnamuwona balina obufaananyi bwe yatadda nja kwogerako naye saani namuwonako olwo naye essaawa yonna ayinza okuntegula njagala ba ku lisiti eyo nange empisa bubi okulaba Kenzo batulyako eswagala kiki kyetuyigamu ani agambye ali ku lisiti tali era nkuba amawulire tugenda kubeera naye ku soyisoyi ey'omu ku ba artist abajja otuwerekerako King Saha. Banaye kino kwogera kyowulira nekyolaba gwe tokimanyi nti buli kimu kyalinnya sukaali wa mmeka kilo yate bwanywa akalodde onaamanya kilo ya sukaali King Saha ani yamugambira ku stage ate tuyigamu ki fiva King Saha bwoyigamu tewegendereza tewali byakwegendereza twegendereza golaba libidda mulekerawo bakitunulira nnyo mulekerawo kutiikira bannaye muty ekintu kimu Mukama Katonda oyo muntu muno gwotya tagenda wagala myaka 8 oba 10 naye ajja kufa aveewo abaana bo basigalewo kola byokola ng'omanyi nti olina omutima mugumu
oshegere naye bwodaawo n'otiitiira ate kanzire mu nnyumba ate neekweke n'abaana bo bajja kwekweka ne bazzukulu bajja kwekweka babeere nga mukuvuma bagamba nti jjajja yeekola ki jjajja yeekweka nze omwana yabuuza kitaawe kigambo yamugaa ne jjajja sikulabanga bakitaffe bajjajja b'abantu baali eri batwala amataka nga gw'oli eno oli ku nkwakyo kati balina bebagabira abaana baabwe gwe tolina kyokola ki kyogabira so tetulina kye tuyigamu tukitwala nga bwe tukirabye omulala nzaabuuza kuba bawerekedde mwogera nnyo ku bayimbi mulimu good terms ne bafero comedians because sinakuwulirako nga mugamba comedian gundi agenda kubeerako nono because ne wano wennyini tebaliiwo okubawerekera press conferences z'abayimbi at least nga waliwo abayimbi basatu bali ku press conference ati tewali comedian ali wano bali tayaringa. Second question, deals nyingi kati ez'aba comedian eziriwo musobola okuproudly ne muyimye ne mugamba mwabasinga oba waliwo ababatwala? Ekituufu ensonga tuyinza okugamba nti si yakusinga oba si yakusinga. Ekituufu mu Uganda tusobola okuba nga sifa abasinga naye ffe tusobola okugatta ebintu bingi nti tuzanyira abantu ne banyumirwa ne tuba nga ate abantu tulina abantu bangi abatukola ki abatulaba gye bali abatusinga ng'omwana omulabira ddala nga akusinga okuzannya na buli kimu okwogera n'okuba faane na buli kimu naye ffe mungu fuba ati ataddewo okubeera akaseera kaffe kanaatuuka nga nabo bakola ki nga nabo bajja ensonga si yakusinga yakulaba ki kyofunamu. Abakomediyani siisuubira nti waliwo yali alabye olutalo ne bakomediyani bano abantu ekisinza okubayonoona kubeera nti bakwatagana nnyo manyi embeera awo nga ne mukyalawo mukwatagana nnyo mwonooneka migundi wange simusobyamu kyekisinza okuboonoona buli omu yeegendereza munne sisobya gundi naye nga tukwatagana kyobola sho baffe ezisoose mabega babadde nga bajja ne bakola ne bagenda tewali yadde katalo naaka abuuza kisimu twasemba musabye fight wakati wa Maulana Rain ne Madratan Chiko yakakubye Maulana bamukubye yakasangiriza na yafunye wakasangiriza Maulana bamukubye yabadde akasale yakoze ki bamukubye kiki walabye Maulana yakatudako ne kakaba byo mwagenda alabe video Rain bamukubye n'agweri akasajja ne bagamba nti temukyalinamu yadde yamutuddeko n'amukuba n'akawono kaba nti woowe yaye so Rain lwaki bulijjo yeepika Rain yakuba amawulire Madirati namukubye Madirati musobola ate simbikonde wokka wano ekiba kyetaagisa ne fight bagitegekeyo endala ngeri nga tulina balefali abaliki si yonna kweri si bino byakusaliriza kyogamba lefali yakusaliriza mukulanga wano basaliriza naye nakakubye omanyi lwaki tali wano kanyiga biwundu ate sobola kakubawo okka mu bikundu naye ne ku stage wakakubye ne ku stage bwe baba nakyo bakyetaaga bajje tubayisemu eggaali ebintu byakulonda kaani asinga gye byawunzikidde mu bikonde bakusinze yankubyemu bino bye yanguyiridde ekiyiifuyiifu yawula okukuwira ekiyiifuyiifu okkiriza nti yakubye atya wetegereze vidiyo. Ekibuuzo ekisembayo tutegedde nga babawadde oli musiikiriza muzini tutegedde nga babawadde trip okuva wano nga muvudde mu soyisoyi last episode trip eyo ate babawadde trip mwe babiri mugenda Dubai oba wonna we munaayagala okucakalamukko nga muvudde mu soyisoyi awe nyini badde nsaba omukyalo nasooka akikonfaminge wano kuba kamera oli zaate tezimutunudde bulungi. Twawulidde nga babawadde trip ogendako okuwummulamu nga bavudde mu soyisoyi. Confirm then mubuuze ekibuuzo kye ngenda omubuuza. Bosi wange mulabyekaawo. Very good. Okay, kati nagambye era mutandikane nga kanjogera ne bosi wange. Bo beerondemu bagenda naani? Kati ekibuuzo kyange era mugenda kyonoona kankimaleyo. Mpulidde ng'olina layini gy'oyogedde awo mu kwogera ku nkolaganayo ne Maulana mbu mwe muli bampeta.
kati ate nga gwe totulagangako mukyala wo n'omu kyokka ate nga mugenda genda singa kale omugagga akkiriza abawe trip mugenda genda mwekka babiri mulejjukira liri baggandaalo oba mugenda genda ne bakyala b'omu gw'ogende wekka. Ensonga eri nti gwoyinza ogenda okuwummula n'ogenda weka oba ogenze kukola ki? Ekyempeta ate ajja genda ruumu ziba za njawulo. Tujja genda bannaye tetusobola kugamba nti tuvudde mu Uganda aye tugende tutambe n'abantu eri bali obupangali tunokyusaako omuntu alina okyusa ku misaayi segede waliyo obulasha tosibwa sayidi eyo tosibwa sayidi eyo otuuseewa ku bbanja omuntu alina otuuka mu gundi mulasha nafuna abamubudaabuda. Kale tweyanza ndowooza essaawa abeetaaga 1-on-1 Rain waali Maulana waali mwejja eri asembayo ono otuuseewa ku bbanja basapootingiddwa nga kampani basapootinze naye ate tulina omutendera gw'abaana abatali kale be tuyinza okuyita nti bakozi baffe wadde babulooka batukolera bajja ne batusapootinga okuleeta omu oba omulala. Gundi y'aba Maulana erabise oba mpulidde ya mitwalo 5 okudda waggulu nga kampani eyaffe abaana abo baŋŋambye omulangira tukoze tutya kampani nga ndaba esapootinze Maulana Drain ffe tetukuteeko twagala okulaba tugende naffe Success Moto Isaac kampani yakoze etya abaana abo baagala kujja mu show balabe ku show. Njagala kubeera very brief. Ku nsonga esti witness wange yeggwe Kaleera bwe kiri buli show gye tusponsoringa buli show tuteeka okuyirako tickets era akawungeezi k'olwo motoka zibeera awo buli ayagala buli alinnya mu motoka ze tickets zetubuukinga so kwolwo olunaku buli awulira nti ayagala kugenda ku show motoka zigenda kubeeraawo era abaana bentwala ku show babavuga buli buli bamudroping ewaka ne bamavaayo ku ssaawa 9 so buli ayagala agenda ku show kwolwo olunaku ticket tugenda kuzigula nga kampani ajja kutuula mu motoka bamuvuga agende ku show asanyuke ate bamuvuge adde ewaka. Abaana baagala ogenda mu loogi kwolwo byonna kale tweyanze bugamba obusembayo naye ngaobugamba obusembayo tusobola kuleeta omuntu tasobola kukebera mutima gwa muntu naalaba kusiima kwayina naye nga neebaza bannamawulire bannaye tutambudde nammwe mu mbeera nnungi nnyo mutuyisiza bulungi weewaawo nga tuli bantu awatagenze bulungi mubaamu amabi awatagenze bulungi ne tubeebaza nti twogera nammwe mu buntu ne tukola ki nesonyiwagana bano bakuki bantu bwe tulikola ki bwe naye nga tubeebaza tuli basiimu zabategeeza ati njogera ne mungu wange era mwogera naye ku mmwe basaponsa baffe tubeebaza aba artist bannaffe Flash Love bwe bali twagala emyaka mingi twagadde nnyo emyaka mingi bakomejani bannaffe mukama waffe wa Success Motors bwe bali twagala tusaba kampani zammwe zonna bannaye zigende mu maaso mungu azongeremu emikisa aba Skype bannaye mwongere okutwala abantu DJ Nimrod Galaxy FM zina naye tujja babuuze ebivulu bye mutegeka ebyo simanyi lwaki ekiera kubaayo otya kusibwa tubale tuliwo kale ojja tulabirawo baka stage so basapasas baffe bonna bonna abasigadde be tusobodde kuleeta wano abazawuja restaurant Shakazulu emmere bonna tubeebaza nsigadde ndi Maulana Kasozi. Kale mwebale nnyo okujja olunaku olwaleero okubeerawo ku press conference yaffe tusuubira tujja kukolayo press conference endala nga kyetuuse era tubeebaza nnyo Ibra mwebale kujja Nimrod big up on yourself ne basponsa baffe kubanze manyiiko Zwan Sun Success Motors naye waliwo basponsa abanyigiddwamu wano okusingira ddala ab'emmere naye tugenda kusaba accountability y'emmere sponsor abo mwebale nnyo bannaye mwebalire ddala akasembayo kantumire ku bantu b'e Lubaga yempangaalira mbagala nnyo abantu b'e Lubaga South
era essaawa yonna jja lilipaza n'abaayo n'olw'ensonga lilipaza ajja kujja tulina ozina enkudi kale tweyanza nnyo tweyanzeege twala nnyo baddala bannaye bannamawulire twebaliza ddala nimulodi wale nnyo. Thank you so much Galaxy FM Skype in Success Motto.